Fresh kid omumanyi? Fresh kid mulala ku bifaananyi nenga simumanyi. Nyimira akayimba ke kamu. Yagamba limu ngantunuka Fresh kid mia bana. Yeye Kabaka Aya kande muko Fresh kid mia wadi. Mia bana. Mia bana. Watini jango tubuli biwandi kakubaba wandi. Sabo jango tubuli. Wakolo. Kabaka Mwanga tugamba wawandika mia bana. Ojimbi otya sebo. Mia bana. Mia bana. Tugenda kola tune bagitanze Kabaka Mwanga. Kakasi. Mulinde tune ya Kabaka Mwanga. Oba mubadde mulooza agenda kukoma wano byakusaagirira. Katukyongeremu ekiri profession ekirala ate tugisakate. Nasi lya bantu mumanyi nti abeera kayiba lya bantu. Aye n'omuto bagupimye. Bw'oba okyalyawo. Byonna babikoze. Bagenda kwambaza kuva ku mutwe. Oba ne boxer bagipime. Kabaka. Ne boxer bagipime. Bwaba simya. Jamu ne mpale bagipime. Nogambyaze. Ine emyaka emeka Fresh kid. Olina emyaka. Ine emyaka 15. Ayina emyaka 15. Abamuto. Oloza alinga myaka emeka mu. Fresh kid. Oyalaliira kuyimba wali ine emyaka 7. Wali ine emyaka 7. Nazo namula ku bifaananyi. Nga mtufu ali myaka nga 14, 15. Ogenda musisiika. Kati ali mu emeka olwo. Waliwo atugambe aliwo yatandikira kuyimba kati alinga mu emeka. Kati alinga 16. Myaka emeka. Fresh kid olatandika kuyimba. Wadda Oyakolera abantu kagoloza wakaita emyaka ng'emeka. Ng'ebiri. Export TV to the world. Alright. Abalabi baffe abalungi sawa za kakati tuliwo omukulu Oscar Shells Musuuza yagattako eryadde magician oba litegeeza ki kyemumanyiko ayambaza ba celebs bangi omuli 14 ke Bwongo kati sawa za kakati Kabaka Mwanga yamulina. Kabaka Wajisewo. yimirira bulungi. Yimirira bulungi. Waliwo gyaga kisukkawa. Alimuteekamu buvaazi obuliko twebaze yasooka tuteekamu akavaazi. Oscar Shells yagambye omukulu mumuleete mukuba obukumba. Byonna tugenda bimukola. Ebyabavubuka ebiriko. 14 Fresh kid omumanyi? Fresh kid mulala ku bifaananyi nenga simumanyi. Nyimira akayimba ke kamu. Yagamba limu ngantunuka Fresh kid mia bana. Yeye Kabaka Aya kande muko Fresh kid mia wadi. Mia bana. Mia bana. Watini jango tubuli biwandi kakubaba wandi. Sabo jango tubuli. Wakolo. Kabaka Mwanga tugamba wawandika mia bana. Ojimbi otya sebo. Mia bana. Mia bana. Kiri mia bad. Mia bad. Ono yabiwandika mbad. Okay. Mia mbad. Nze Kabaka naye twafunye Kabaka omupi. 14. Onootuwandikira ku luyimba lwono omwana. Lwaki nedda munaze. Tugenda kola tune bagitanze Kabaka Mwanga. Kakasi. Mulinde tune ya Kabaka Mwanga. Oba mubadde mulooza agenda kukoma wano byakusaagirira. Katukyongeremu ekiri profession ekirala ate tugisakate. Tewali mukimu. Tukyanjulidde wano ku Export TV. Yes, 14 ke Bwongo agambye engoma agenda gituwa. Producer yani? Tugenda Walego of course. Tugenda Walego. Mia bana. Blessings munange bwe bityo ebintu ebitandika. Niyo mwana akayimba ko kawulida akakubi oba katuddiremu. Kabaka Mwanga wasagala mia bana. Naye nga bane basibo ne banyaba Oscar Shells Musuuza ali kupima ku mukulu. Ali mukuba bukumba. Buli bwennyini obwalagirwa sebo bagenda kutonaatona. Ogenda kuddayo mukamwanyi nga si yeggu. Ogenda mukamwanyi. Bayitayo mukamwanyi. Obeera. Nze mbera uyamba side zo mukasansule yeje. Ndoza balera kwano bwa chairman. Kiri mu district. Kiri mu district yeraka. Musajja weera akayiri eri. Nasi lya bantu mumanyi nti abeera kayiba lya bantu. Aye n'omuto bagupimye. Bw'oba okyalyawo. Byonna babikoze. Bagenda kwambaza kuva ku mutwe. Oba ne boxer bagipime. Kabaka. Ne boxer bagipime. Bwaba simya. Jamu ne mpale bagipime. Nogambyaze. Ogambye. Oscar Shells. Magician abikuttemu. Abikuttemu alina omutonaatona embeera etambule nga ya maridadi sana. Olina ekigere kinene Kabaka Mwanga si kya myaka gye.
futi ana. Naye Kabaka Mwanga olabye ebikyuka. Tashokola eki. Atano mu bbiri pa. Nze ndi muto ku ggwe gw'oli musajja mukulu. Kabaka Mwanga ali mu mirembe gya ddi. Naye sebo olina ekigere Ssaalongo. Ekyomanya nsinga ekigere. Atakubye nnyo. Oba twenkana. Nerenga ekyo kiri mu maaso. Alaba ekigere ky'omusajja. Kituufu Kabaka Mwanga. Magician ki ekiriwo? Mbeera Obulamu bugenda bulungi mpozi obwo. Tuli ku kkolerero wennyini. Bulungi nnyo. Bwe wabaddeawo n'ogamba nti omukulu asaanamu akavaazi. Oyo omwana asobola okunyuma. Asobola n'obeera modo wa kabyate. Ate gwe kasoogamba omanyi mwababikola. Kuba efiga agiina esobola obikola. Etwalika ku buko. Sooka otambulemuko tulabe nno oba osobola. Komawo tulabe kati komawo. Jaga abantu bakakase. Okisobola wama. Nkisobola. Wakola ki? Nanyirira. Ekigambo ky'owagamba wanyirira oba olina nyirira magician is fit to the world. Kuba yo bakola ebyewuunyisa. Era very soon ogenda kyuka obeerere ono ddala sebo nga golaba yayambaza Fresh Kid n'abayimbi abalala bangi. Naye Fresh Kid gwosinga otegeera kubanga mutabani w'omuzaala. Fresh Kid alina emyaka emmeka? Alina emyaka 6. Ye. Olowooza alina emyaka Olina emyaka. Alina emyaka emmeka Fresh Kid? Olina emyaka. Alina emyaka 15. Alina emyaka 15. aba muto. olowooza alinga myaka emeka? Fresh Kid. We yalaliira okuyimba wali alina emyaka 7. Wali alina emyaka 7. Nazo namulaba ku bifaananyi nga mutuufu ali myaka nga 14, 15. Ogenda musisiika. Kati ali mu emeka olwo. Waliwo atugambye aliwe yatandikira kuyimba kati alinga mu emeka. Kati alinga 16. Fresh Kid yatandika okuyimba. Yakolera abantu kagoloza wakaita emyaka emeka? Ng'ebiri. Yali mu P2. Kati ali Myaka 7. Kati ali mu P5. Oba ise emyaka emeka? Agenda mu P6. ise emyaka 3. Esatu. Kana Gata. P2. Aina 11 years. 11. Abamuto. Magician abasajja bagambe abaagala obbasimu obuwero obuliko gye bakusanga gye bakunoonyeza nga Kabaka Mwanga bwe tukuguddeko wano. Nze kati Kabaka Mwanga omanyi erinnya lyange lyonna lyenkozesa ku Facebook. Nze nkozesa Oscar Shells Arts Musuuza. Atuddiyemu gumu. Oscar Shells Arts Musuuza. Olowooza lwaki neeteekako erya arts? Nanti ekigambo arts kitegeeza bintu bingi nnyo kuba oba oyita mu bintu bingi nnyo by'oba osobola okukola. Kati nga yegwe Kabaka Mwanga naawe kuba kati oli kabaka wuuyo onyirira bunyiriza. Ettama lyokko. Naye nga mwenna abantu mwenna abatuwuliriza nze bamuta Oscar Shells Arts Musuuza. Workshop yange eri located wano ekazo ku St. Luke wano ku church Kawempe. Osobola otusanga era osobola okunfuna ku simu 0705 88 74 43. Buli kyonna gwe kyowulira kyoyagala okukolera nze nkikola siremwa. By the way tujja kuddaana eno ndowooza era ojja tutwala si bwe kiri manager abaana atwala ku photoshoot ng'omukulu amaze omuto n'atono obuvaazi okukola ebiriko. So mu nnaku 2 zokka. Mu nnaku 2 omukulu ajja kuba afuuse maki mata. So bakadde baffe ensonga bwete bwetambudde naawe gwe kennyini ng'oli eyo ng'olina kyoyagala oteerawo Kabaka oba oyagala twatandise n'olutalo lw'essimu twagala kompyuta twagala mmotoka. So osobola otutuukirira ffe ab'Expo mba nsobola okutuusa ku lw'imoja oba n'onoonya lw'imoja yennyini direct ku TikTok obubaka ne butuuka bulungi ewa Kabaka yennyini. Yes, mwebale kutwekuumirako mwebale twagala we love you Mukama abatukume. Expo TV to the world.